to quote the performance of the product trust in this. Wiki wedde Parliament yagimalako ng'ekola ennongoosereza mu mateeka agatondawo ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okulaba nga bizzibwayo mu minisitule gye byava. We yaggweerako nga Parliament ekoze ku mabaga 29 nga 22 gayisiddwa, 8 gagaaniddwa ate nga 7 gavumenti egaggyeeyo. Wano Sipiika wasinzidde okutegeeza nga bwe waliwo baminisita batalabikako mu Parliament okuwa ensonga zaabwe lwaki ebitongole eby'enjawulo byalina okugattibwa wadde nga Parliament yasalawo ebimu bisigale nga byetengeredde. The relevant sector ministers should always be present in the House. You cannot say the House has rejected, the House has been bribed when you are not in the House. Legislation is done in the House, not in Cabinet. Stop blaming our members. If you're failing to do your work, you're failing. It is not the members who are failing. Amonga yambalidde baminisita banato okugenda mu lukiiko lwabwe ne balumiriza nga Parliament bwe yagulirirwa okulemesa ebitongole okugattibwa. So when we hear members going to discuss and having idle talks in cabinet that members are being bribed, and I'm repeating idle talks because members are here. Why don't you come and argue in the House? We legislate for this country. I don't know whether some of you are just appointed to come only to see and go and badmouth. Ono atuse n'okutegeeza nti oba waliwo abalowooza nti Parliament terina kyekola kale bagiggale. And you're saying we've rejected reports, we are not doing anything. If we are not doing anything, close Parliament. When we continue having those corridor talks that Parliament is useless, we are not. Speaker agamba nti bwe wabaawo abalowooza nti waliwo amateeka agataakwatibwa bulungi bagakomyewo mu Parliament galongoosebwemu. If you feel hurt, the RAPEX bills are not, the bills that were rejected were done unfairly, come back, bring them back. Kikakasa bukakasa nti essiga liri executive lina engeri gye lirinyiriramu Parliament oba liteeka Parliament mu kutya nti bwerina Parliament bwerebanga erina kyesazeewo waliwo abajja okugenda balopa essayidi eri kyetulabanga kiba kikontana n'amateeka. Ababaka bambalidde baminisita okwebulankanya mu ntula za Parliament nga ne Ssaabaminisita tebamutalizza nga bagamba nti kino kiremesa emirimu gyabwe okutambula. Nti n'omusigire taliiwo kugatuli awo Parliament yakamala kati weeks nga 2 etuula nga tewalina wadde second deputy prime minister, third deputy ne first deputy bonna nga tebaliiwo. Kati ndowooza okiraba nti omugaso gwabwe gutuuka ekiseera nga n'ensi tegutegeera nga naffe mu Parliament tutandise obutagulabawo. Naye teri kiswaza ng'ababaka ba Parliament osibye ttaayi nga tomanyi mugaso gwa prime minister. Wenjogeredde ab'enaale mbadde bongera kwogera nga bakomplaininga prime minister waabwe butalabika. Kubanga byonna ebigenda maaso ebiganye Parliament okutereera okufuna ebizibu Speaker naga nti sikanzirike deputy Speaker kubanga prime minister taliwo okuddamu nsonga zetukola ki zetwogerako. Tebaalina buyinza budelegatinga kubanga omuntu gwe bawadde obuvunaanyizibwa okukola ku lw'omulala bw'aba taliiwo gwe babuwadde talina lukusa bukwasa mulala. So nsuubira office esigala eri blank njereere nga prime minister taliiwo ne yawandiikira nga tebaliiwo. Speaker akomekereza tayagala babaka bakubaganye birowoozo ku nsonga eno ng'agamba nti yenna awulira nti kimukutteko nnyo alumirize ye ng'omuntu. Let it be blamed that the Speaker said. I said. Wiki ewedde Speaker yategeeza bannamateeka ba Parliament okutwala olupapula lw'amawulire olumu mu mbuga z'amateeka nga lulanga okukola eggulire nga lulumiriza ng'ababaka bwe bagulirirwa okulemesa ebitongole okuzzibwayo mu minisitule gye bisibuka. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.